ekibiina kino kya Nabbanja awo sijja kiyingirira ddala bwe kiba ekibiina kya Nabbanja nze ekibiina kye nnyingiramu oba kye mbeerako tekiba kya gavumenti kibiina kiba kyabaki kyabayimbi tetwagala kuba ate saagala mu ntegere bubi nze nkolagana n'abayimbi bonna oba ba yellow oba ba red oba baki ba green okuyimba tekulimu bya bufuzi tuyina abatali bayimbi bangi nnyo ate nga bo bakola kyonna ekisoboka okuba nga batumuka n'ebiswaza bingi nnyo senga tuyina akakiiko akasensalinga ne kagamba nti tonnatuuka oba otuuse nga bw'olaba balooya kaakati nze sibanko muwuma oba ebyaddakawo ebyagendanga eggulu saabirimu ebibiina bingi ebize bitondebwa nakino sikirimu obutali musango bali babakkiriziganya mu ntegera yaabwe nga balina kye bategeera tebalina musango actually sife baekamo kyabokka siramu ba frigo ba madox sibalabamu abayimbi bangi by the way abatakirimu ate bangi era abakirimu so bali baba nga balina bakwatagana mu ntegera y'ekyo bagende mu maaso nakyo nenze I'm not part of that. Omuntu singa akubuuza nti kino ngenda kikubuuza nga muntu twali to disrespect you but tugezaako okuwuliziganya n'okumanya singa omuntu agamba nti no Uncle Eddy Yawe nsonga ki gyawo obutaba mu federation eno eyinza kuba nsonga ki? Nyinza okuba nga bye bakola sibitegeera yesebo bayinza okuba nga bye bakola sibitegeera ng'ebigendererwa oyina constitution ye kati nga gwomunnamawulire constitution ya federation yeyo byebigendererwa nebiriwulirirwa nga byonna bigasa awamu bw'oba tobitegeere tobuukira bubuukizi nga nze sooka otegeere ki kuba bingi bitandise bitomera ebira bitandika because of circumstances ane baganda bange abo sibanenya bagenda okulaba nga oba abaagala okubbawo ekyabwe nga bapromoters ndowooza mwabirabako nti ate bajja bategerera abayimbi ndowooza nabo badduka emisinde ne baba nga balina kye bakola ki kibaba nga beetaasa sibanenya naye nze entegeere yange eri nti pima emirundi mingi osala omulundi gumu okusinga okusala omulundi gumu okusala emirundi mingi nga wapimye gumu oluwe lujja kuba buna ebiraka so mba very cautious nga nze mbakubanga nina ekibiina kyendimu kyandibadde kyefaananyiza ebibiina ebirala nga bino ekigendererwa kyammwe tufune mu music ffenna music tumufune maximization of profits ekirula okufuula professional tulina abakubi bagita bameka mu Uganda tulina abafubi b'emirere bameka tulina babassist bameka tulina babackup oba lead singers bameka and so on kakati nga n'okufuuka omuyimbi oyina eddala mw'oyita nga liste counseling si buli omu every Tom Holland Dick nti nkoze eki nti ndi muyimbi wandilabye nga abalooya balina not every Tom no, you know, you ask the question again, but again, what I'm trying to say, nti si buli omu ayegwanyiza okuyimba nti ayingira buyingizi oba okitegeera kiba kiswaza era kiweebula omulimu era sandyagadde kweyita muyimbi nga buli omu ajja akiyingira ekintu kino kya kitiibwa ekintu kino kireeta ssente ekintu kino kiri kya buyigirivu you know, it's a professional work to do. Olinga agamba nti okusinziira ku bantu abaliyo mu federation ne mu meetings sigambye federation ngambye abali mu kisaawe ky'okuyimba tuyina abatali bayimbi bangi nnyo ate nga bo bakola kyonna ekisoboka okuba nga batumuka n'ebiswaza bingi nnyo senga tuyina akakiiko akasensalinga ne kagamba nti tonnatuuka oba otuuse nga bw'olaba balooya nga bw'olaba doctors nsi buli omu asanga nga bw'olaba abasambi b'akapiira naye ffe kyetwalaba ekibi nnyo nti buli asanga ayingira ate kasita amala okufuna kamera n'anoonya okuyimba ne kugaana n'akolayo akabadde baggyemu mpale n'afuuka celebrity towards that naye aba muyimbi era ogenda okwesanga oba musimbye layini ogaba n'emmere oba okubaako kye mwogera naye ajjanga omuyimbi ensonga lwaki abantu nga ffe abamanyi nti n'okuyimba kuba kwa kitiibwa kuba kwa kutendeke tetugenda mu associations ezimu abamu bagamba nti oba oliawo aba nuubu okuba nti muvuganya ne gavumenti okuba nti no kino ekintu kirimu abagavumenti ababaka ba gavumenti ensonga lwaki temwagala kujja ekibiina kino kya gavumenti mulimu abagundi abajjamu nga baani ekibiina kino kya Nabbanja awo sijja kiyingirira ddala bwe kiba ekibiina kya Nabbanja nze ekibiina kye nnyingiramu oba kye mbeerako tekiba kya gavumenti kibiina kiba kyabaki kyabayimbi
tetwagala kuba ate saagala mumutegere bubi nze nkolagana n'abayimbi bonna oba ba yellow oba ba red oba baki ba green okuyimba tekuli mu byabufuzi tetunakola kiwayi tukkiriza nti abantu bakole kye baagala nga tubawakanyiza bw'owulira nti wawa omuntu avudde kamo kyawakanye kyatondeddwawo abo bamukyamu naye bw'aba takyegasseeko I think ayina enkizo oba ayina eddembe okuba nga teyeegase like we have the freedom of association and the freedom to disassociate naddala byowa associate nga bw'oba obitegeera bw'oba tobitegeera ate lwaki weegatta mu by'otategeera. You are big icon mu bayimbi wane Uganda. According to your experience, federation eyakoleddwa egenda tuyamba nga music industry ye Uganda kuba zize zikolebwawo ne zivaawo spice. Yes, egenda tuyamba. Katusabe busabe kibeere kirungi this time round. Kyetusuubira teri muntu akola kintu nga ayagala kyononeka oba kife. So tusabe ffenna tukwatire wamu tulabe nga ffenna kituyamba because ebiseera ebisinga ekintu bwemuba temukwatidde wamu era kikola kisasika naye tukwatire wamu tugezeeko kitegeera maybe n'abalimu abamanyimmo they will come out and tell you guys what it means and why ekintu wekiri. Kyanjawulo ki according to your meetings embeeramu ku bize bikolebwawo bye muteesaako byanjawulo bye mulaba nti naawe spice olabise tobangawo kyanjawulo ffe kikata abayimbi nga ffe always music mulimu gwaffe si just kuyimba buyimbi naye mulimu kubanga tuteekamu obudde tuteekamu ssente konsati ziizo matha ataddemu ssente empitirivu but at the end of the day bituluma ffenna nga abayimbi byebimu olumu butafuna mu music waffe kunyomebwa kuyisibwa mu maaso and all those things so normally naffe betwagala okukwatira awamu kulaba nga tujja nga tumaliriza spice akaterekeka waliwo mwafuna obutakkaanya n'omuyimba omu ne twalaba akavidiyo nga muzina mwakwatagana ne Shiba kasita mwalaba ka vidiyo kitegeeza ki omukwano gwaddewo kuba mwatuka okwe unfollowinga yes kyemwalaba mu vidiyo ndowooza kyekyo buli omu akitwalenga bwakirabe abantu abatufe okutopooza ndoze beba communication banze nange ndi muyimbi ng'abalala kati bingi byesimanyi bingi si mulimu gwange so ndowooza oba oyagala nnyo mmanya kibi noonoonya omutuufu nange oluusi tetutegeezebwa naye wano engeri gye bakoze group ndoza tugenda kuba tubikola ki tubimanya naye nga oluusi tetutegeezebwa ate n'ekirala waliwo abali kakiiko ako manyi industry yonna tegenda kubeera muki mu ekyo bwe tuba tulonza akakiiko kubanga abaliyo balonza akakiiko tukkiririze mu kakiiko ako okitegeera tubeeko kye tukola kubanga abayimbi abalondeddwa balaba si battene bayimbi baki bati amanya gaabo gaswaza bati okukola ki naye kyemmanyi mu byonna bye tukola tubikola olw'obulungi bafunye ssente bwe kiba kirimu akasente bakakozesa okukola bintu biddako nkimanyi ako $5,000,000 kitezibamala naye ziyinza okukola ebintu ebyaki ebyaddala ebyamba industry anti ziyinza okuba nga za meeting gye batuuza blood kankubulire tuli mu nsi kati ey'okutegeera ekintu bwe kitaba kya ddala kiba kigenda kukulabisa ate nakuza ekintu bwe kikulabisa ne famire y'abantu tebagikola ki tebagisaasira nnyo kiri awo oba bikibagamba ekintu kino kyandiba nga ekyegu naye nga nze ndaba kya bulungi ekintu ekirimu abayimbi abaddala abo bonna muganda wange anti abantu bangi baagala ebyokufuga mu kuyimba naye nga ate abaagala okufuga ebyokuyimba abamu tebabikola ki tebabimanyi abamu bakitwala nga ye bwakikola ki bwakitegeera abamu abeesimbawo bakyalina mu competition yaki ya music omuntu nga weesimbyewo ku bintu ng'ebyo bw'oba nga okyavuganya mu music ne weesimbawo kati ku bintu ng'ebyo kireeta oluusi bw'oba nga osanze omuntu atali ayagaliza kubanga abasinga kiribanga boolaba wano bapurezidenti abasinga nga badde muyimbi amaliriza puroguramu etakuba music mutuufu kubanga abamu otegeera feeling eyo era kiba kizibu naye tugende n'ekyo mwana ate kati nze nina obuzibu ku bantu olaba nawe yankubako eggulire ndi naawe ate nga nkwagala kitegeeza nti nkwagala kati oyo Roger just
nali muweereza bubaka naye nze sirina buzibu na muntu Katonda gwe yatonda mu nsi nga ate alina ebyaddala kati nze ate ndi muzadde kati okitegera abantu abamu ate abonabuza mbaddeko tata waabwe kati kiba kyaddala era firimu naye nga bulonze kati nawe sisobola kubanga nyina omuntu gwe nyiigira naawe kale nyiigira omuntu lwaki wamakali gwe omuntu ng'oli wakabi gwosinga olizo nyiigira omuntu anti ye muntu owakabi ye muntu owakabi Mukama Katonda omanyi n'abagenda ne babba bajja ne bamusaba naye ate ne bagamba yabawadde kati nze ndi bigger than that kyova olaba nina okusonyiwa alina okuba nga akafuna kubanga obolaba abantu batandise okwetereza kitegeeza obubaka baba bukola ki babufuna kubanga akimanyi nti daddi ate nga mu kintu kino firimu nga tulina ebintu ebyenjawulo ebimu mu mikwano gyaffe byetukoze nga babiragiramu eyo love ng'oluusiya ate nabo bennyini ku saidi yaffe balina era byakoleze ki byakoze kati jasiti bwekyo bwe kiggwa nga tukwatagana nga ate byaddala buli omu ne yeetereza kuba tuli mulembe gwa kuyirigiziganya tuli ffenna buli omu ali mu kuyigiriza munne anti kakati firimu bweri ebigundi birala okitegeera ate kati sikyayagala kwongera nnyo magezi mu bantu nga bagenda ate kunwanisa kubanga obanga bagenda kuba gundi bizinesi nga bagiteekamu muki omuziziko nawe okimanyi bulungi ebyaddala mu kintu ky'okuyimba tulina enamba gye tukola ki tulina namba lesita tulina namba tuli motoka mpya etalina namba esisira obuki so enebintu anti mugana nge gemaanyi golaba nina gwena genda to omuntu nti bafana nayimbanga gwe kyovula nti bina konsobola okukolera oluyimba olusinga olulala abantu abamu bayimba obuyimba bwe bumu basalunga naye gonda genda obuze mizikwa gemaanyi ago bro anti era kati waliwo byesikolegana naye naye nga ate waliwo byenkola ki bino bw'ate simanya gundi yatabudde emmere ate gundi yakoze eki waliwo byesingiramu nti ate baliiridde ku lujjuliro ate babadde naye mwesanze mwebuzizzaako ensi egende mu maaso kiba kyakabi okitegeera